Abavuma Barbie Itungo Kyagulanyi baavaawa? Ani abateekamu ensimbi badde ku Barbie Itungo bakalakate? Ye ensonga ki eyo emulumbisa? Lwaki bagezaako okuvuma Barbie? Ye abange, lwaki bakozesa banyankole be bali ku Barbie be bamukalakata? Bannayuganda bazze beebuuzanga ebintu bino nga bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu kijja kitya okubeera nga ate baganda banne be bamukalakata? Baganda banne okubeera nga bamukalakata si lwakuba nti baagala era si lwakuba nti byomwogerako bye bituufu bye bamumanyiiko, wabula be batumibwa bakalakate muganda munnaabwe baleme kubaawo nsonga gye beekwasa nti abanyankola ate be bavuma omuganda. Kakati ky'ovula nti ne Barbie Itungo Kyagulanyi bamuguddeko olutalo, era olutalo lwagguddwa ku Barbie Itungo Kyagulanyi olw'okubanga mukyala munyankole bamutaddeko banyankole banne be baba bamukalakata. Omanyi Mwami Museveni anyumirwa nnyo emizannyo egyo nti akozese bantu aba tribe emu bwe mufaanaganya bakukalakate nga tolina nsonga gy'ogenda kwekwasa. Olowooza nno ki ekivumya Barbie Itungo Kyagulanyi? Wuliriza ensonga evaawa era ani yagikumyemu omuliro? Kina bigendererwa ki by'abaagala abantu bano batuuse ku Kyagulanyi ne famire y'okutwaliza awamu? Bakadaama, mumanyi entoba gye mutobyemu n'ekyeyo era mumanyi obulumi bwe muyitamu. Naye olwaleero abasajja nga batandise okujja mu inboxes zammwe, batandise oyita mu bannammwe abamu abali ku kyeyo, babakunge babamatize, muveeyo mutandike okulumba omukyala wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Ekele Bobi Wine, omukyala Barbie Itungo Kyagulanyi. Katonnaba kukikola, njagala weebuuze ebibuuzo bino wammanga. Njagala osooke weebuuze abantu bano ebbanga lyonna emyaka 7 babaddenga wa batutulugunyizibwa mu kyoto kya Buwalabu. Era njagala weebuuze kampani ezisinze okubonyaabonya bannansi e Uganda wano nga zibatwala ku kyeyo olubatuusa eri nga zisitulaawo, baani abaziwa olukusa okutwala bannayuganda wabweru? Era njagala weebuuze ekibuuzo kino wammanga, lwaki obadde ng'okuba essimu ng'ofunye obuzibu n'okuba essimu ku kampani eyo ba receptionist bali arrogant nnyo? Era njagala weebuuze ekibuuzo kino wammanga, lwaki ofuna emitwalo 9 ku kakadde kyokka ate nga bakozi banno abafuutuka mu mawanga amalala tebafuna musaala gwe gumu gw'ofuna naye nga mukola emirimu gye gimu? Njagala weebuuze ekibuuzo kino wammanga, lwaki bw'otuuka ogenda ku deportation center embeera gy'oyitamu yakazigizigi nnyo? Era weebuuze ekibuuzo kino wammanga, lwaki bw'oba okolera emitwalo 9 n'otuuka okusindika ssente z'e Uganda otuusa emitwalo 7 kuba ku 8? Era weebuuze ekibuuzo kino, ssente zo z'otereka e Uganda mu banka z'e Uganda baani abazibba era ziri seefu? Kati bano abajja Bebekulu MK kwa Bebekulu yayise wansi wa MK Bwana Muhammad Nsereko, oyo nabadde na mubaka aina access ku parliament era asobola okuleeta biiru yonna ng'ekwatagana ku bakozi. Ompuliriza bulungi kuba Minister of Gender and Labour atula mu parliament. NRM yennyini eri mu kubatulugunya. NRM yennyini etaddewo system nti babba bammwe tebasobola kubalayirira. Ti system tesobola kubasobozesa kubalabirira. Tovola bamuli ba single mothers babazaalamu ne badduka naye nga si kye bandiyagadde, naye system tebasobozesezza kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Tovola bamuli mu biyumba. Nfuna bulungi emitwalo 5 gye bakusuubiza, iPhone gye bakusuubiza, ne facilitation wa data gwe bakusuubiza, gwe bagenda okukuwa oveeyo ovume omukyala Barbie Itungo Kyagulanyi
ezo sente wandibagambye ne bazikwata ne bateeka eddagala mu malwaliro. Nnyoko ali ekabula soke agenda okukubira agambe muwala eddagala lyange lyaweddewo erya pressure. Muwala nafunyemu ekisujja nemwerefe center 3 center fuje nina okudduka ofuna kotamu je nina okudduka nfune aspirin taliimu nina genda ku ddwaliro erya private ery'obwannannyini ngula eddagala. Lwaki temubagamba sente ezo ne baziteeka mu malwaliro ago? Barbie Itungo Kyagulanyi si yataddewo embeera eyo, si yabba eddagala malwaliro. Barbie Itungo Kyagulanyi si yali mu kubatema omusolo ogw'amaanyi. Barbie Itungo Kyagulanyi si ya regulatinga banks eziri mu kubba sente zammwe. Kati oyo omuwala bamuyita Patience Atusingwire. Mukyala gwe nkumanyi bulungi nnyo, ofubutuka lubaale ntungamu, naye kino nkulabula mobilize omulimu gwe bakuwadde okugenda ng'onoonya banyankole banno n'abakiga, kubanga bakuwadde etteeke ne bagamba Abaganda tebagenda kuvuma Barbie Itungo Kyagulanyi. Abaganda kabavume Bobi Wine, kaakati twagala abanyankole n'abakiga be baba bavuma Barbie Itungo Kyagulanyi ng'atera bamuvuma mu lulimi lw'ewaabwe, kubanga bakizudde Bobi Wine ebimuvumwa tebimulya. Kakati Abaganda banavayo ne bavuma mukyala we kijja kulabika bubi. Kakati baagalamu abanyankole n'abakiga mwe muba muvuma Barbie Itungo Kyagulanyi. Naye bayise mu mukyalo oyo gwe nkumanyi bulungi nnyo. Njagala weebuuza ekibuuzo, lwaki Eritumwine we yafa muwala we gye wali okola obwayaaya embeera yagaana ne bakomekkereza nga bakusindise oli Saudi Arabia, oli mu kiyumba n'okomekkerezebwa ng'oli mu kiyumba Saudi Arabia. Njagala okubuuza essente emitwalo 9 gy'oli mukolera Saudi Arabia kyogamba wali tosobola kugikolera wano ewa muwala wa Eritumwine omugenzi? Wali tosobola gikolerawo ssente eyo? Mbalabula ne banno akasente wekuba kukalya mukalye, nete mugeza ndi mulumba Barbie Itungo Kyagulanyi. Omukyalo oyo tabalinaako buzibu. Omukyalo oyo ayina schemes nyingi nnyo nga yita wansi wa Caring Uganda eziri mu kuyamba abawala abafunisiddwa embuto ne basuulibwawo nga tebanneetuuka, teenage mothers gwe mwagala okulumba, ate nga alina access ekola ebyo byonna, asazeewo obutabaako kyakola. Patience Atusingwire nkumanyi, era n'ennamba yo ngenda giteekawo wano eya WhatsApp, naye nkulabula